Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Hello. Hello. Jebale kose. Kati ndi kasana. Luwero kasana. Ntuuse. Nagadde sooka kugamba nti ntuuse then nkole ekiddako. Kati. Ndi mu katawuni. Oli mu katawuni kasana. Ku mafuta g'erina oba ku umeeya kasana umeeya tuddeko emabega katuddeko emabega mpaka wa ewa namwanguyira okujja waŋŋambye otya gwade amusange wa Agala omusange waka. Waka twakijjemu waŋŋambye toyagala musange waka, that is out. Kasoke ndabe akakusola omusanga. Akilango mbwera bideka kyengwawo kubeerayo. Negire okyuka kubolo twabuze. Ebifo bikwerabidde. Ndi neerabidde. Ndowooza kansoke ndowooze alinga like oba kagaden oba abasange kakookolo tunoonya kakookolo kiri mu olaba wali kyaki Church, no, olaba church y'abakristaayo diocese y'abakatoliki Kasana Royal Diocese mugirabye tugirengera ndowooza asobola obbasanga awo ayinza okuba mwangulira siwala nnyo n'okutuuka kakookolo gujasi mulaba church y'abakatoliki eriwo yenna ennene eriko Kasana Royal Diocese kati awo kijja okumwangulira era musobola okumusanga Kaludo waliwo awo mole ekisimbe ekiriwo balina bagiyita Kaludo oba n'abasanga mwennyini awo muyingira awo nga mu kyaki mwennyini awo waliwo kisaawo kayiro bwe tulindira nga ku kyaki wakola oba ku kalina gye bayita Kaludo. Kaludo is far better. The word is Kaludo. Kaludo. Yeah, we kiwulira Kaludo complex. So we wali far better. Eri opposite. The church, but we will just love it. Whatever far better.
agambye either meya musobola okulaba ewali fapet ewana abakulira kale Kaludo complex oba ku church kati tutunulewo wonna ekinaaba ekirungi mba mugamba wonna amanyiiro. Then final question yali nti bwe kyoyagala oyagala ateebe surprise Eva toyagala byantuuke muwe buwi birabo oyagala ateebe surprise Eva ateebe wadde kale kati katutunule wano ku tulabe we wali beta ewali beta then wanaabakolerangamu. So either kalina oba kyaki tulonde ewatukolera nga ffe naye ye waba wombi wamwanguyira wonna wamwanguyira kale this is siwala newa katugende Kaludo complex tulabyewo genda side wali wetuba Kaludo complex olabyewo wetuli eri opposite Kasana St Jude wali space like ngolese maaso ga banka naye waliwo awo wali akakome nga tetulina duuka lyetuzibye wano walungi kale tuli Kaludo wetubipakinze kamukubire. Hello? Soko omukubire kati ndowooza kale kansooke munoonyeeko sigenda kozesa yange tomanyi ayinza okuba amanyi kankozesa oke nfune ey'omulala then waŋŋambye friend we ye Jovia Viola sorry ye Viola friend we ye Viola kati nze ngenda mulaga nti muyita tuyina ebirabo bya Viola tetugenda mulaga nti bibye naye bw'aba in case waba ndagiridde ewaka nga ye yanneeragiridde nga ye yeesaliddewo nti jangu onsanga eno oba bawo abantu ababamanyi bonna batumanyi kubanga tulinawo amaka kati ekyeza bwe tumusanga mu eriya abantu kati bwe kyoyagala ateebe mu mazima ku mutima gwe nga ku mutima gwe ddala ayina gwe bw'anaabeera wali ewaka ajja kuteeba okusinziira kubanga banaabamuli abatano nani abikuweereza bino nga si ebbaawe ekitegeera abantu nabo baba ebbali nga bamugamba yogera Peter toyogera mulala kati ate ggwe kino wafunamu okwekengera kwamade ndi kunyumiza bano like ng'omuntu oba weebuuza nti lwaki wandikyagadde oti gwe nga gwe wafunamu okwekengera olwabiri omukyala eyakukontaktinga kansooke nkuleke oyagala omanye nti omusajja gw'omusuubiriza gw'ayina bakyagenda mu maaso oba bakikomya mikwano omulungi atulaba tuli mu programu wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one era mugenda kunyombesa naye sirina kyakukola gwayomba ali ku kamera nawe bwe bukya n'ontuma surprise yo eyiyo ngenda gikola nga bw'ogyagala kati eyo ono client wange owaleero nasooke mbawe ku lugambo Junior munnange olwatuuka nga wabaawo omwami ng'afuna mukyala we nga beeyagala mu love omwami ono mwami Peter sijja kwogera linnya lyakubiri nga traveling agenda ku kyeyo naye ng'asigala atakinga care of the wife ng'amuwa byonna ebisobose ng'amuwa ebisobose of course it can't be 100% but ku 100 ng'akola 80% era ne 20 ekyabulako ali kulwana akole ki agituukirize kati nga bw'owulidde yazimba amakero omukyala gy'abeera era mukyala we amwagala
wadde ebisoomooza bibaddewo era kino okutuma Shifa temugamba nti Shifa bambi wagenze kutabula antuma lwakuba mukyala wa amwagala naye ate ne waaba amwagala n'angamba Shifa even if I'm in love I don't want to be stupid in love mu byawule waliyo okuba in love when you love someone love is a two-way traffic so eriyo okuba nga oli mu love naye ng'ate oli musiru mu love he doesn't want to be stupid in love he just want to be in love ebawe emirembe bombi so abaali awo munnange gino emikutu gya social media jajja nga wabaayo omukyala omulala muŋŋambe nti muwulira kwe muli muwulira muddemu muteekewo comment nti Shifa tuwulira nti madda tuwe munnange abaali awo omusajja watto akakkalabya mirimo eyo gyali mu nsi gyali gye sigenda kwogera nga akamessage mu inbox sebo labula mukyalawo anviire ku bba wange musajja ngo omutima gumukuba bwetwa nga pressure zimukuba ng'asooka akabawo amaziga ng'onaamugamba lwaki osala ekigambo mpa obujulizi bagenda omuweereza omukyalo oli eyaweereza messages aweereza ebifaananyi ng'abize mu ssimu y'omwami we maama agenda olaba nga kituufu ebifaananyi bye bamuwa mu inbox ya mukyala we agenda okwetegereza bw'ati nga bw'olaba nkutte essimu eno gye nkutte iPhone 17 Pro Max nga bw'olaba ngikutte nga munne naye akwata essimu agaziya ebifaananyi ng'agenda okugaziya ebifaananyi si bye bino bye nnina omukyala yono gwe tugenda onnoonya naye mu kugaziya ebifaananyi ye omwami bye tutajja kusharinga mu butuufu ng'alaba ke kano ka sweetheart ke kennyini kayagala okuzaama n'omutima gumu ng'ate munnange ebifaananyi nga munnange ebifaananyi bifubutuka walala ye byatayinaako na kopi nga n'obujulizi bonna bukola ki nga ka baby ke bambi ka small cylinder portable ka beautiful ng'ate munnange waliwo omwami omulala akaliko ng'ate omwami omulala oyo naye mufumbo nangamba Shifa mukyala wange mwagala kati bwe yabiraba nga mubuuza nnyumiza mwami Peter wakola otya wamugamba kigambo ki nangamba saamugambako nti oba nkukyaye oba nnyiize era ng'omukyala oyo yenna lowooza Josephine tiyagamba nti Josephine nnyiize teyamuyombesaako naye yamugaa Josephine nyina obujulizi buno wammanga kyekigenda mu maaso ne mwami gundi mune Josephine ng'agamba munange mwami wange I'm sorry tetwagenda wala biri ebya gundi that ebyekikulu we didn't but munange nakemebwa mwami wange nengendako out ne tutuula mu kafo akamu n'oyo omusajja munno gw'olaba naye agannyabo mbunalowooza yakola ati agannyabo okukomba ku paasi eyo kyambimaze sigenda kuddamu neekuumidde ggwe nkulinze mpaka bw'oliva gy'oli omwami n'agamba kale mukyala wange nkusonyiye sigenda nnoonyereza mwatuukawa mwakola biki kabikomaawo byonna bigende naye ave mu bulamu bwaffe omukyala nalayira ndayira mumanyi abakyala nga twalayidde ndayira okufa kati fe abasiraamu tebalina okugamba ndayira okufiirwa ebisiibo byange byonna abamu nga talinayo akasiibo naaka nalayira tte ebisiibo by'atalina abamu alayira ndayira mama wange okufa nga mama we yafa dda tamuyina nalayira taata we okufa nga taata yafa dda taliiwo si ye busi bwe yakola sigambye nti nalowooza bwe yakola ne just ngezaako bagamba nti kale olumu abakyala engeri gye tulayiramu nga twalayidde kubaako olumu n'amaziga munnange ng'alayira mu ndayira gye yalayira gye bannyumiriza nga tumanya nti biyise nga mwami Peter agamba okay omwami oyo ali mabega waffe taliiwo mu bulamu bwa mukyala wange naye omwami agenza otutunuulira ebikolwa n'ebigenda mu maaso ne sayinzi zonna nga nalowooza Josephine alabika omwami oli teyamuta obanga si kyo alabika bwe yamuta yateekawo omulala so kati mu bulumi obungi ennyo n'alowoozaamu nninza kikola ntya kwe kulowooza ku Hope Shifa omwagalwa wammwe ow'abangi kafulu wa Surprise Pro Max aleeta laavu aleeta okwagalana agenze n'anunula eggwanga lino mu ngeri ennungi ennyo abasinga gwe musiimye n'abasinga gwe mutasiimye Shifa era nennyimuka nga bulijjo olw'okusaba kw'abangi bwe kubadde nti Shifa totuvaamu teri ayinza tukolera surprise zino okuggyako ggwe
ningamba mulowooza ndagawa I'm here to stay so tuzze okunoonya nalowooza nga bwe muwulidde nga bwe mulabye olugendo bwe twatambudde tuli ku butaka era wano wendi ekinene nnyo alinnyawo booda ya nusu 100 okuntuukako amale naye nga natandise obifumiitirizaamu okuva bwe bambuulidde 1 nalowooza abamu okwekengera tamala gakwata ssimu okusinzira bambuulidde bwe munoonyereza tamala gadiiringa ne batamanyi biki bingi nga bwe mubimanyi so nange nembuuza omwami nti best friend wa nalowooza yaani naŋŋamba naye siina ssimu ya best friend wa mukyala wange nze munnange ng'omwami eyatendekebwa omuyigirize naŋŋamba shifa ng'omwami nze omuyigiriza yagala amaka gange sitera kwemanyiiza mikwano gy'abakyala bange so mukyala wange mulekera mikwano gye ne mulekera space ne mugamba tetuganye mwami Peter walekera bakwano ba mukyalawo space mpaayo ku linnya limu bwe riti mukumpa erinnya lero lye muwulidde gyasagambye erinnya ki mbadde manyi togoberera mboozi ogoberera emboozi zosinga otava naddala bino munnange Viola kati nga ŋŋamba nfunye ntya nalowooza nengatta obwongo nembufumba neŋŋamba lwaki tetuddidde nalowooza yennyini mumpabulamu Junior wemba kyempulaninga kifu lwaki tetuddidde nalowooza Josephine yennyini ne tumugamba nti tuyina surprise ya Viola ne tulaga nalowooza mbu tukukuta naye okututuusa ewa Viola abalaba mukirabye mutya kati mutandise comment mbushipata bulamaka kati watovu Peter mutabani wa Farao ye mumulese mutya he also wants to be happy he doesn't want to be stupid in love byonna abikola lwe musajja yenna akola obuvunanyizibwa bwe mukyala we lwaki aba akwatwako lwaki abeera bamusongamu wadde olugalo kale bamusongemu nga ye agamba nedda teri kunsongamu so bwe tutyo bwe tuyingiddewo tugenda kuddira mwana muwala nalowooza tumukubire munsabire byonna neekalakaasa waliyo obutamufuna ndi wano byonna mbyogedde era kumbe waliyo obutamufuna mampe essimu tusooke tusabewo edduwa bani mutusabirewo lindako tonyiga ssimu tusooke tusabe bino bibaamu okusaba bambi abatulaba mutusabire muli tiimu ani oli abalaba oli tiimu girl child nalowooza oba oli tiimu boy child oli tiimu girl child just oli tiimu girl child Junior oli tiimu ki oli tiimu ki oli tiimu surprise gwe tolina side bane Junior oli muyayi kati wero wish ali tiimu ki wero wish oli tiimu ki wero wish oli tiimu ki ali tiimu mutabani wa Farao bannange just yera fuddeyo mbugawo child tasobya oba nze bana nze sikirizibwa kumbuuza nze sikirizibwa kumbuuza naye katusabe we Sala tutumire ku ba sponsor tukubire nalowooza oba tusooke ba sponsor tutoke tusabe akatusooke ba sponsor mnange kakati mikwano nga tugenda okubira nalowooza nyongero bajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busabala Road na Janankumbi niya Cobbins Hotel gwe wenna asuubira okubaako omukolo gw'oteekateeka ng'olina omukyala wo nga bw'olaba Peter bw'ayagala nalowooza nga wandyagadde okukyala ewaabwe wandyagadde okumukuba embaga oba okwanjula ng'okukyala kwaggwa just think of Hypex Studios bagenda bakuba ebifaananyi ku mukolo ebirungi ate nammwe abaagalana buno obufaananyi bwa couple nga mwagala kukola babiyita batya matching outfits simanya twinning with your husband and your kids just think of Hypex Studios ate nammwe abagenda okuba nga mu celebrating birthdays tugenda mu festive season bannange ebifaananyi mugenda bikubirawa newaba bweru newoba otuuka ku airport yaga photoshoot bannange nze mulinde eyange mugimanye eyange birthday 2 January 2 January mulumanyi mikwano lujja anti mbeera nkayisaawo buli budde abantu basobole otegeka ebirabo mbawa time emala kyobola babatampa birabo mbanyiigira because mbawa space 2 January n'abagereka omukwano the diva herself lwe yazaalibwa mumpaana ebyo byonna malayika angel webituuka mukumpa ku byammwe gye mubulira mugera birthday wedde mu February nga mudda nga mundaga omukwano bupya naye ngamba buulidde
bwe temwebuuza mu mpeeke ssente enkalu nazo nzaaniriza tezinkola bubi ebimuli by'essente ebyo byempaabala nange mbyagala. Alright, bwe ntyo badde nkyabagamba nti Hypex Studios era be bagenda okunkuba ebifaananyi byange temunsuubira kuba walala. Hypex Studios bagenda kuba bakola photoshoot yange mbeere nga mugirindiridde nga mbaga. Ate bwe mumala mulabe ennyirira gye nnyiriramu mu bifaananyi ebyo nammwe mugende. Enki abantu abatulaba banaye abantu abatulaba bo mubalaba edduka naye nga tubaagala nnyo era mbali awo beebuuza nti shifa ennamba ya Hypex eriwa era mutegeke we muwandiika ngenda basomera ennamba za Hypex Studios. Is everyone ready? Abagenda okukola omukolo nga oli awo oli bothered weebuuza where can I start from? What am I going to do? Bannange nkozese baani ebifaananyi ebitanfuulefuule bbulaaka wenna obeera awo ng'oli mix and match ng'ezo essuuka ze boogerako eza mix and match naye osigale nga yeggwe okitegeera. Omanyi bamanyi otukuba ebifaananyi abantu abamu omuntu aboobiraga ne bagamba ani ono ng'olina okunnyonnyola yenze shifa tolaba wano ka beauty sport kennyina wano nga ebifaananyi tebikwatagana na muntu yennyini. So weekwate Hypex Studios kansubire nti mutegese we muwandiika era nga bwentyo kambasomere contact mubakubire oba oweereze message ennamba zombi ziri ku WhatsApp obakubire oba si kyo oweereze message obeere ng'ate bajja kuddamu oba ogende Busaabala Road najja Nankumbi niya Cobbins Motel obeere ng'ate naawe mukwano bakwasaganya babayise Hypex Studios ku Busaabala Road najja Nankumbi niya Cobbins Motel era ng'obasanga ku 075 mugimaze 075 obasanga ku 0754 19 24 34 mwagala ennamba endala oba eyebamala ne ku screen ennamba ziizo kweziri naye kambongere ennamba endala eya MTN cause abamu ndowooza bakozesa MTN era ennamba eyo gye mbawadde eri ku WhatsApp. So ennamba endala bali ku MTN yaabwe obasanga ku 0 nga muwandiika saagala bayita speed baŋŋamba ddambu shifa ennamba olina engeri gy'ozidduka ate ne zitubuzaabuza. That's why tuba twagala Hypex ate abamu bagenda ku Hypex ate nga bagamba twagala surprise. Abamu ne bajja ku surprise ate ne bagamba twagala Hypex. Kati mbasomera MTN. MTN eri 0789 34 3802. Airtel eri 0754 1924 34. Babayise Hypex Studios. Temwekwasa ennamba ngibawadde mugifunye. Ate nga bwentyo mikwano nkujjukiza nti ate bw'ova mu mukologo nga bakubye ebifaananyi weetaaga ogenda for honeymoon oba mmwe mwenna abakomawo for holidays nga mukomawo kuwummulako oba nga weetaaga ekifo ky'owummulako oba nga wakubye eddiiro ofunye akasenteko oyagala weebakeko we batakusumbuwa weekwate ababbunga Comfy Homes obasanga ku 0772 461 976 oba n'obasanga ku 0701 260 8821. Ate mmwe abali mu diaspora babagondezaamu ne babawa ennamba ate eno oyogera ne ba owners bennyini ng'ate ba owners bali mu America gye bali best obasanga ku +1 61 75 952 751 ennamba ziri ku screen babayise Bunga Comfy Homes. Weebake ewantu wotagenda kweraliikirira babbi kuyingirira bakifeesi security weeri gguluggulu waliwo internet ekola eri very fast wifi yaabwe ekkubo ddungi nnyo accessibility to town oba to express highway eri very close kumpi nnyo ddala ate nga toweetikka sideboard na fridge ebintu byonna gyebiri just carry your clothing pack your suitcase ogende owummulemu relaxing. Naawe omukyala nga muyomba nnyo n'omwami wo it's because mubeera mu kifo kimu you need to change the environment kye bayita okukyusa ku kifo mukyuse ku kifo awo muyombeddewo nnyo mulina memories mbi omukyala wotunuulira entebe bakkubirawo oluye ewaka bw'otunuulira effumbiro bakkubirawo tteke wotunuulira ekisenge nakyo kikooye wakebereramu essiimu y'omwami wo n'olabamu nnamba z'abanno n'obumeseji bw'abanno n'ekisenge kyakutama mukuŋŋaanye obugoye zingako kwata omukyala wo mugendeko kawiiki kamu ku Bunga Comfy Homes mugenda vaayo nga laavu ezze bupya ennamba zezo ku screen munagamba shifa talina kyayambye eggwanga. Alright, tukomyewo mama tugenda kubira nalowooza I'm scared.
bane mutusabireko humble yourselves kusoma twagamba ngatya humble yourselves for the word of prayer. Hey banenge buli omu asabe mutusabire. Oh mukama katonda omulungi tuli mu maaso go ayitaata gwatulaba kansabe mu lulimi fena tutegeera tuli mu maaso go mukama katonda nga tweto mu bwetowaze like we've humbled ourselves nga tukusaba otukulembere mu lugendo luno gye tulaga erina luwooza gye tugenze tetwagala bi ending in tears wabula twagala omukwano guno tugusitule gube gw'amaanyi twagala surprise ene ya leero naluwooza abeere nga bambi kituufu alowooza ku mwami we yekka naluwooza abeere nga ayagala omwami we Peter ebyaddala ng'ate oli yamugjawo omusiguze nga taliiwo naluwooza abeere nga ddala nga bwe yagamba omwami we nti okuva leero hani ngenda kwekuuma nga kituufu naluwooza yeekuuma era nga omutima gwe guli wa mwami Peter. Mukwama nsaba onteekeko Favour Shifa ntuuke mu maaso ga naluwooza aleme kunjiira mazzi naluwooza aleme kunsindikira bisaanyi naluwooza nveemu ebigambo ebirungi mu kamwa kange akagenda byagenda okwagala okwaniriza bimuyongera okubeera kulooza ku mwami we n'ate Mukama era woba tokikkiriza nga babiri abo wabatunulamu nga birina okuendinga in tears nga it will be best for Peter, it will be best for naluwooza. Mukama tetukugaana nteekateeka zo let it be nga bwe wasalawo naye nga wadde fe twandiyagadde kiri obufumbo buno bugende mu maaso naye gwe Mukama olinza okuba nga bw'okuba tooki mu future ya naluwooza ne Peter nga tobalabayo wabula nga mu bulamu bwa Peter olabayo mulala nga ne mu bulamu bwa naluwooza olabayo mulala nga bwe banaaba ababiri omu agenda kuba munne ekigoba omu agenda lemesa munne okutambula. Mukama okwawukana kwa mbuntu tukkirize enteekateekayo ayitaata bwebanga watulese kwongera bagatta we accept bwebanga watulese kwongera baawula for the best mu bulungi bw'oli noono Mukama let it be tukkirize enteekateeka zo Mukama tebakubuuza bibuuzo tebakugamba lwaki kuba gw'olengera gye tutalaba gwalabayo tusonyiwe byonna Mukama betukola mu butamanya onsonyiwe n'ebigambo bye ngenda okulimba naluwooza kuba wenkwatira essimu omukubira Mukama ngenda kulimba Mukama nsonyiwa sandyagadde kulimba naye ngenda kulimba olw'okukola ki ngondeza mu kulimba kwange nako kukwateyo ayi Mukama Katonda okulimba kwange kuyitemu Mukama aleme kumbuuza ani ono ng'oggyeewo ennamba Mukama nnyamba nkwegayiridde taata nkukoowola kino tukikola lwa bulungi bwa ggwanga kubanga era Mukama tetwandikyagadde kubeera ng'oli omwami bambi yenna akolerera ono kati ate ng'ono naye gwakolerera ate naye akolerera mulala okitegeera tetwandyagadde Mukama omwami oli ave ku airport agenda okujja oyingira amaka ge nga tayogedde ate asangeyo omusajja munne bamukuba akatayimbwa Mukama tetwandikyagadde Mukama bambi tunula mu mitima gyaffe gwalengerayo abalala gye batalaba Mukama ne bana abagenda okulaba sho bagambe nti era Shifa yajja kutabula maka Mukama bayambo bategeeze sho bwe bava kweno bagende ku ndala ate we twagatereza ne tugagatta balabe ku mulala bakitegeere Mukama kye bayita reality show baleme na kulaba bena abatemamu ku TikTok Mukama nnyamba bajje ku YouTube channel yange bateke mu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one basubscribinge batuule basigalewo Mukama ne bana abanyigira oli n'omugamba nti tugeze surprise ya kakadde oba kamu kitundu n'anyiga n'agamba ky'ogamba ne Enoka yakuwa kakadde ne Gadi yakuwa kakadde Mukama baŋŋondezeemu omutima bamanye nti it took God okubanga yakutuka spinal cord musajja mulema ali mu wheelchair ne tumuyamba bambi ne tumuwa offer nyamba bonna babeere n'obwongo obukitegeera nti alina ssente atuwa supporting naffe nga bwazituwa tetuddiza ku batayina kugamba Mukama bingi ebyokusaba wabula nze nniza n'okukulumya omutima naye nga ensonga za naluwooza Mukama tuzitaddeyo mu maaso go tuzikwasizza kyemmanyi n'abatulaba bansabiddeko mutandike ng'okunsabiramu mwenna abalumwa mwaŋŋambye surprise zino okuva ennakola simanye eriwa ebintu byatabuka temunteeka mu ssaala munteekemu naye nga katukubire naluwooza kyemmanyi Mukama owulidde obuyinza bwonna tubuddiza eri ggwe Mukama gwe byonna yegwe nyini buyinza kyonna ekijja tukikkiriza nti kuba kusalawo okwo ate nga nkusaba nti era tunaba tumaze surprise eno tujja vuga tuddeyo bulungi buli omu mu maka ge ne ttiimu yonna gye ntambudde nayo Mukama weebale nnyo okutuwuliriza era nga nzikiriza nti byensabye bigenda kuteekebwa mu nkola. I love you God.
Thank you so much. Ai Allah bampe simu twogere ne nalowooza Mukama agenda kumpa ebigambo ebirungi kigenda kukolebwa omusajja akomewo oyo ayanjule mukazi we tubeere ng'ate Hypex Studios agenda kuba ebifaananyi Hosh Fashions eyambaze Mukama era bw'aba yalabyeyo eri nga tebalina future nakyo tukikkiriza taata si kuba kakawamu ng'ate bijja kumaliza beetulugunya okay kanjagire enamba sigenda gisoma mu lwatu bambi tetwagala tubbira mukyalo edde tulwana mujja ku balala kati ate nsome enamba mu lwatu kanjikuwa ogikoppe sigenda kubisa namba yange abasinga ngendo bakubiranga mwasevinga enamba yange nange sigenda bawa sigenda kola ki naye nga enamba yiino bambi so nenga muli muti abatulaba batuddawo kiri okay nenga mbajjukiza ku Hosh Fashions and Bridal Culture kusherebule nga tulina engoye ez'omulembe Gomez gown tupangisa n'okutunda ne suit Junior ina kyogamba wero wisha mnange yabayogera ku simu tufune musajja bannange ataawo mannange mungize tukole tutya Junior oyogere togeze mukyala mwami omwami ayogera agambe mbu wa boda yakubye dda ayogera agambe wa boda abadde tannakwata naye simu ebadde evuze abadde agenda tuwulya nga twegeyamu nti wa boda gamuwadde kyokka nabagaye tuteese ebirowoozo kati tugambe tutya omwami yaba ayogera Junior owa boda aye wa boda ayinza omulagirira neffe tetugenda bigendamu nti oba mmotoka oba boda oba ki tetubigendamu ffe just tumu yenna luwooza ojja kutya n'abannange naye ezo surprise ataaka tezirireeta ataataaka nange neebuuza Josephine tukube musazeewo nze njogere tebirimu bya boda mamange Mukama nyamba kino ekizimbe bakiyita batya Kaddulubaale ekizimbe okay Karudo yes Karudo Plaza Diocese banaki kana kazi kantama bangambye olumu teteyakwata ssimu ate lwegireka mu nju naye tagirina teyeemanyiiza obaera togoberera mboozi teyeemanyiiza bakyala bakwano ba mukyala we naye alinako erinnya limu Viola ye bestiiwe we batera okukuta ate saagadde kuba nga tusimbula e Kampala mubimanyi oluusi omuntu bw'omuteeka ku tension natandika okunoonyereza
n'akebera ennamba z'essimu zireeta mannya ki n'abeera ku bunkenke so kati ekyo nakyo twakigwamu etutandika okuba nga tukuba tuli ku ground. Hey, enamba ogirabe katuwamu 5 minutes. Hello? Nakakuba emirundi ng'etaano takwata nkyamuwaddemu nga 5 minutes. Essimu agireka mu kisenge naaba nga tagiwulira. Yange lusisira omukubera nga tagiwulira. Naye nga bawali wakati nga agireka olusingisere. Kaakati ku ssimu kuno mpeereza endagiriro ye waka sigenda tuukayo bati nga nkyalinze sigenda tuukayo sigenda kikolera waka bati nze mu magezi mu magezi njagala ketta kulaba nti kituufu waali ewaka nindira eno nga nkimanyi nti gwe nninda kituufu ewaka waali. Wali wazibu naye kankulagire naye vuga nga tuli ku ssimu ndowooza kubanga omanyi kulagira bulungi. Akanvuge nga tuli ku ssimu. Tuula Junior. Kati manya chachi wegwerakaawo. Tugende. Ngodda e Kampala ekikwalo ekikuba eky'ettaka. Chachi wegwerako. Kantuukewo nkusomere n'obupande. Obupande jinza obutabujjukira. Nedda era bwe nkagamba like something can come into your head. N'ogamba ekyo nkijjukiramu. Omanyi kirungi nkette nnengize then nze male nzire wenja wano we twagala. Kiri okay. Tugenda kudda nno. Bagambe wegwerako ngodde e Kampala. This side. Chachi wano wegwerako. Ekikomera wekigwerako. Ekya chachi. Twitira wano munda tuze ku main. Ku side ya chachi side ya chachi. Si ya chachi. Ng'osazeemu ze nno wedda manyi. Osazeemu ng'olingadde e Kampala. Kituufu. Naye ekikomera wekiggwerako. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu buto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono bajyawo naleta Banange tukesse natukomawo wano eno yaani kalu tukesse kyali awaka naye tetwagadde balagayo ewaka. Hello. Bana ejebaleko mukwano bana enkubye nga njagala onnyambeko. Nga nyina gundi package ya Viola ate gwasobola okunnyambako. Simanyi kale anyway singa nyina package ya Viola ne singa like nandi kusinkanye nenkunnyonnyola nompa ku magezi engeri gye tubimutuusaako. Ndi wano kasa gundi ku diocese ndi wano ku diocese wenenanya ndi ku diocese wano nga Kaludo wano nga Kaludo complex. Ate nze mbeerako ekyo ekikubo kyennyini okkirirawo. Kati obadde oyagala lwaki nsaabafuna ka boda ngenda kuwa kuba gwe naawe ku package nyinako emitwalo gye5 gya transport ojjo nnyambeko transport ngenda musasula wandize wano ne twogeramu then ne tulaba nenkunnyonnyola mulimu ebintu bye gwe Justine oba omwagaliza ekirungi ono Josephine sikyo
anti gwani maama nnyabo wandizze nenkulaba mukwano mbadde nzasooka kukumanya kati nze resite naye nze bampadde buwi ssente kutegeka bintu mu shoppingira nakubaako byensiba nentegeka kwa ne bwe nagamba nzaani era tojja kuntegeera naye era sijja kutegeera jasi bayinjala kwennyonnyolako olwo muntu we muntu we njagala mbikunnyonnyole nga nkulabye muntu we yaani bannange ate gwe jangu ondabe funa akuwerekera nedda gwosa ofuna n'akuwerekera misana tukuwano kubo waliwo DFCU kuliko n'abakuumawo waliwo n'abasirikale teri kisinza ku happeninga mulujjudde bwe wati kati gwe nkumiti ng'oli mu mmotoka oli ku bigere oli ku ki najjidde ku booda ndino wa booda eyamvuze n'ebintu yakuvuze kuvaawa kaakati munaye ofiisi zaffe we tukola decoration tutimba n'okupaakinga like packages ekyo omuntu n'opaakinga ekimuli n'oteekako ssente keeke engoye baasa ku kimuli kuliko miliyoni gye yamuwadde bwe bityo no big deal kintu just kirungi wow kale kati tukireke ono kamuddize mugambe nnemereddwa kyabuntu okwekengera naye era omuntu yenna omuntu akukkiriza si bwakiro misana ekifo wali openi okitegeera kati awo bannaaye ate era booda nvuge nkwataganye enewe kandabe ekyokukola mukwano naye nga nninza obbimuddiza ne mugamba yaayiye anti kati byonna gwe obadde osobola okunkweshoninga buli kyoyagala ng'ondabye kuba bwe nkukweshoninga nenkulaga n'ekifaananyi ky'omuntu na buli kimu nti biibino nga nkulaba nenkunnyonnyola bwe tulina okukikola gwe kennyini n'okiraba nti kiri kiriini n'olyoka ogira munno n'omuinvolvinga friend wo wanje kale mukwano obwedda akyaliko bannange kegeziwaze obwedda akyaliko nga nsirisa bweti naye ayinza obutajja yakubye bulungi essimu amaze n'agiraba bankwatireko wano katulabe essaala buli omu gye yasabye ndoza luwa baasabye nti singa tajja nga bwe mbamanyi ba online inrows kale tamanyi tutuva nawaka tulabyeyo tumuyise nako tamanyi tweyisiŋŋanye tuti netumulaba nga ajja omwana ku ssomero buli kimu netukiraba netumala netujja wano netukalira kati obuzibu we buli ŋambyeyo nti ndi nawa booda kati tulina ate okufuna owa booda bwe tugenda osasula kwate ebintu tubitegeke wali kumpi olabyewo jjayo ebintu tufune owa booda tufune engeri gye tumuliiramu okay naye twanguwe kubanga jjukira aba wakujja kumpi jasi naye kamuwe saawundi jasi leeta tukusibe saawundi mumuteeke munda yaba atuula ku booda n'ebintu mutaddeko bulungi kati ngenda mumala jasi ng'ali naye mbasange nakateeke
naye nange kanninaane jas reason nedda nakyakikwata oli alabe nga kituufu. Anti ndeeta bino. Ndeeta. Olaba content wabonyabonya. Leeta njogere abatulaba. Nekino kisooke kisigalemu. Si byangu. Bane tulikola speed tuyimiza katutegeyo jasi ng'atudde ku booda kubanga njogedde booda ate emmotoka ya black etiisa ate mmwe ng'abawagizi bange temunnansondera ya white ate mugambe eya black etiisa kati kampe jasi ekimuli gwe mantegawo then tujjeyo eri essimu anti ne maama wano temuzze mu maaso ga bizinesi bali bane junior kati ate gwe owa kamera olina okuba maama siryabya jaskwata ne bino bikwatire wano bwotyo wamalaawo kakati jasi essimu kanjikuwe gwagenda okuba omu ansalinga essimu ya mmadi enamba esembayo 41 muvuddemu anti kati anti njagala anti junior naye kirala saagala alabe kamera ndindako anti but for some time njagala mmale kuyita for her to open up kyetagisa kamera wadde kale kale ye munda yiiya gwe tofaayo wano ekikulu saawundi si bifaananyi ekikulu saawundi tugenda mawulire kale tugenda kudigita ogera babagala kuteesako data nga sibali mu program Ogenda tubadde tubisaayo leero. Yebaleko. Balakuteeka mu program ate akondata nga sibali mu mu balina okwirabako naye zambozi dalo ina saawa hello wali kyakola tujja biga kati mukwano jja mbadde ndi kumaliriza kuba mbadde njagala naye ekikulu bawandimpadde erinnya ly'omuntu agenda okusapurayizinga omuntu oyo si kinene nnyo mukwano naye gwakifudde ekinene era stiiru bw'oba ogaanye okumuyambako kyaliiwo era Justin nga nkola ki nga tukireka gwe bw'ojja n'enkunnyonnyola njagala gwe nkunnyonnyole tukikole gwe mu ngeri gy'oyagala okusinziira bw'omanyi mukwano gwe njagala nkuyitiremu nga gwe ng'omuntu aba amanyi mukwano gwo goza abantu be bonna obamanyi kati ekiteeza bw'oba totegedde erinnya lya muntu yasapurayizinze mukwano gwo togenda kujja sigenda kujja okay gende ku pulaani B amanyi kyokka sina namba hello omanyi bwagambye nti abantu ba mukwano gwe bonna baayagala abamanyi kati bwe tuba tetwogedde linnya lyani asapulayizinga mukwano gwe Viola tagenda kujja hello kubeera yakimensioninzeeko ekyo tugamba nti oba tugende ewaka kati mugamba atulagirire ewaka ffe tetumulaga nti tumanyiiyo kale kati ffe tetumulaga nti tumanyiiyo ffe katumulage nti tulagirire kale Opushifa nakawoona opushifa gonyigamu opushifa tugenze ku pulaani B
kusubscribinga. Hello. Hello. Kati kyensaba Wange ekisembayo mukwano obadde oŋŋambyeko nti osobola okundagirira nze ne nkusanga wooli. Kisoboka ekyo nakyo oba waŋŋambye osobola okundagirira? Kisoboka. It's okay kati tewali buzibu. Owa boda wa muno. Owa booda nsobola okuleka oli gwe nazze naye nenfuna owamuno kuba ndabawo around aba booda. Nsobola okuleka nze ono nensooka muleke yandeese wano nenfuna owamuno nantuusaawo. Tatefuna owa muno mulagirire. Kale mukwano kanfune wano ku stage lindako balengera wano waliwo ono gwenda kale gye baleko ssebo. Waliwo omukyala gwe nnina wano ku ssimu mbadde njagala oyogereko naye alina ndowooza wayagala. Hello? Bulungi nyabo, si byete nyabo. Kakati mbadde njala nsooka onyambo oyo gw'oli naye Bakutte ebirabo bya surprise babitoyire balina nduza kubagala surprisinga waggu simanyi. Mukwano gwe ye Viola. Oli ludda wa? Wano nga ndeka wano ekikyamamba David Lutalo de nenzikirire manga nga ku transformer. kati bw'otuuka awo ku bakazi abeeti omukazi ow'ente era oweta katono nga yena ayagala okudda ku New Africa n'oyambukako awo katono simanyi wagonyi banga dda walimba kiseka ono wamuseke mwanya awo mu lujja wale ennyumba ezo bazaddabo zizina shedi awo maaso kasinakugwa eri ku main ereda ku New Africa kale nyawo Hello? wangi nyabo Kati kandeke wano wa boda gwe nazze naye nzije n'ono owuwo gw'olagiridde. kale nyabo Kale mukwano. So, Junior jangu tugenda waka neffe tumanyiyo twagenzeeyo dda tofaayo naye tugenda naawe tugenda waka n'owa boda ne jazz emmotoka ejja kukoma wala nnyo okitegedde naye ffe wali tutuuke n'owa boda tugende wayagala ennamba esembyayo 41 oli ye ffe gwe tunoonya ye Jovia ono omuwala ye ani oyo gwe nedda ono ye Josephine ono gweyogedde naye ye Josephine naye ffe surprise yaani ya mukwano gwe Viola naye ffe twagala kufuna Josephine okusooka atulagirire wali Viola kati kyendowooza ffe katukulembere n'emmotoka kuba tumanyiiyo nga otuvaako emabega kati bwe tubanga abatuuka emmotoka esigale wala then wali alina kulaba boda yalina wakugambye boda weeragera wegenda okugenda kati bano ab'emmotoka bano bannabo bajja kuyiiya kale walinaanye we waka waba David Lutalo ddala kale kiba kikola kati bo beeyiiye ffe tukole ki bayinza n'okugiraawo ne baleka kamera ne bakwasa amasimu kuba omuntu bw'alaba kamera okitegeera atyamu kati ne bakwasa essimu kati jaso tule ku piki oba ki n'ebintu ebitusooke tubizze mu mmotoka tubigiremu wali kituufu bannange omulungi atulaba bweziti surprise bwezituwuba naye nga gyemba mumanya bikyuseemu kiri bwe kiti alagiridde owa boda ewaka boda atutwale naye amugambye soka obeerewo tovaawo n'ekirala bakomyeko nga wano totuukira ddala wano na wano kati tugende n'emmotoka tugireke distance owa boda atuuke n'ebirabo ne jazz
mwe muyiiye we mugenda ogwa kava nga musembera mubeere ne kamera n'essimu mufune kava zammwe naye mumanye kati naye agakanudde amaaso bale mubeereeko temuvaako mbajukiza Ipex Studios ku Sabala Road najja nakumbini ya Cobbins Moto be bakafulu b'okuba ebifaananyi ate bwe nti nkujjukiza nti Bunga Comfy Homes be bokka we tusobola okugenda ne tuwummulako ne tuba nga tetweraliikira kintu kyonna nga ddala kituufu wagenze kuwummula it's a home away from home ate nze osanga ku 072 10 15 69 070 256 21 57 mungoberere temuvaako leeta omusajja mu updates andi nze ngira nenkuwa updates katupangisiza owa boda kuba tasuubira mmotoka asuubira nkola just ka delivery ona boda katulina owa boda ye bwe yeesize gwalagiridde amugambe n'omugamba abantu abo bw'obatuusa beerawo tovaawo katasuubira nti tulina emmotoka kati fe tufunye boda emmotoka linagireka distance nze afunye mulaze aŋŋambye funa owa boda ku stage n'alagirira owa boda naye n'amugamba abo abantu mbeeraliikiridde biki kuba yaŋŋambye nze ŋŋamba kimu erinnya ly'omuntu wa mukwano gwange akutumye ne mubuuza abantu bonna mukwano gwo baalina obamanyi n'agamba bonna mbamanyi abantu kaakati ne mugamba nange bikunnyonnyola nga mmaze kulaba kati naŋŋamba lwaki tojja eno kati bwe bityo nkimanyi naye kati munnaaye agaanyi naye kati yatweragiriridde naye of course kale kiri kye wagambye mbw ayinza okwogera gwe olw'ensonyi kubanga waliwo bannayiba wabapangisa their opposite naye ono bwagendeddeyo luli ng'aketta abapangisa tebabaddeewo bajja kubaawo waliwo abeerawo omukyalo kale kiki nenzijjako naakubye uze booti kati ne tulinda kati tukole tutya nti kati kati ate kiki ekirala kyekiriwa yes tetwagala tuuka na mmotoka ate ne bano tulina okuba nabo nze nyina okuba ne bano like nange nyina okujja luvannyuma nga ggwe omukazi akusisinkanye kuba nze ayinza obba mmanyi ontegedde so katwagala distance tupima distance ono we yamulagiridde wewa omukyala we yagambye tufudde kati wano tasobola kubanga yatusooseeyo ng'aketta eri waliwo akawanvu nkozi tumanyiyo naye omanyi singa nammwe twalese emmotoka ne mufuna bubooda oba si kyo ffe tubakulembere tusooke tuyitewo ffe tugende byaffe anti obudde buno ye ayina we junior ayina we yamugereza iffe we tusooka okwekweka abalala ono attadde we tweterereza junior then alyoka agende kyekyanti mpaka omukazi wamulagiridde era waka ewa Mike
bw'aba yagambye waka mmanyiwo naye bweyagambye kale Anti Junior. wafaanana watya nyonyola wafaanana wafaanana anti kati olabe aha ndimanyi anti kati bajemba namba ziri kyemu saidi season ez'emmanga kitegeeza si waka akugambye ekifo nga ndowooza si waka. waka agenze wawulira walise kyembadde njagala okutegeera Okay, kati jasa agende n'ebintu. jasa agende n'ebintu kati nze kyeŋŋamba tugende tubenga abayitawo ewaka kamera ye egenda labika oyagala toyagala olina ogenda gitambuliza nga terabika okitegeera kati either way kale ffe tusobola okufuna piki naye era tuba tulina baba mu maaso okitegeera ate emmotoka kyangu ne we batuba emmaaso jasi n'omuwa sawundi n'ebirabo netugenda nga tubawaddemu ka distance ono nga natatuleka at least netujja nga tubakwatira mu mmotoka kubawo kamera terabika agenda kutya emmotoka ng'egirako banayo empiki bweweta we balaga ffe tugenda yitawo kati bala awese waalaga bamuyisa zze tuvudde ddi mu mmotoka tukwatagane nabo. ate gwe nawe w'olinnye wafuna booda ono najja n'emmotoka ani Junior ng'ali mu mmotoka twesibye ku mmotoka so ng'ate tufune piki naye manya kamera agenda giraba mama ati wuliriza ekintu kiri bwe kiti ffe tumanyiyo bano gye bajja ffe tebagenda waka naye omwami kyandagiridde si waka ewaka wali eno side amulagiridde opposite side kitegeeza kwanza mwami okuka weta ganda kuteeka kwanza ganda wakisekana wakiseka yinto yamu ibamba awo wakiseka we wali kumpi akapanda akatunula ku New Africa kali eno gyoweta ate okupande kapande buli junction ka New Africa tulina tetwalagi kati simanyi oba kabadde eri before kati ak'okusomero kale katutwalagi kati agambye oweta nedda gwe luli twavudde muri lye ekkubo bwe tuti eri ne tugenda straight mwakkiridde ne munyigamu ku pasenja katonda aha tetwawise kunywa ate ffe tugenda nyigira ku right kati kyekyo kyenkuga tebagenda waka kati kiba kitegeeza bwe tugenda nezibooda jukira nze gendagenda bwe nti nga nkwata manyi okustabilizinga kamera tesobola gamba nti booda tesobola ate tekiba na kifo tuba tutaddemu effort nyingi nene nga tetufunamu nze nga muwesawo omukazi byagenda okwogera yes ono agenda vuga mpolampola atatuleka olaba nga wano ne ku gate nga ye alinga wali ku gate eri eya redi nga ffe tuli mabega ate omumwana essimu nabanga okay lindako tugendamu essimu yooli kati bw'atuukawo ono agenda muwanuuza password bw'atuukawo amiitinge gundi ffe bwe tunaabwe gye banaaweta kitegeera tujja lengerayo ffe tujjire ku bigere mpolampola okay kikola kyoyogedde naye kati obudde buno omukazi akanudda mu maaso omuntu ajjira ku piki n'ebirabo then nga kuliko emmotoka ya black ejjirako emabega kuba naye onagenda kuba ayogerezeganya n'oli tuteekawo embeera erindamu kitegedde atayogera nga amulabye nga mumulabye tuteekawo embeera ekola ki kale sina kyakukola tukiruddeko eriwo essimu sooka owejjasa essimu kuba kati yalina obba nayo twamugambye ebirabo bingi era bagirabye mu kitundu twayise embuyisi ate ne kati tegena parking ebadde terina parking awo wenyini ebadde erina kubanga eyitawo bajje n'ebigere bamuteekemu saawundi oli kyadde kinyuma ffe kusooka ku ground banne bajja kimuteeke munda akasse munda bambi jasi akakantu oyiganga ebakanyiga nga tonyize bupeesa bbali
ngenda vuga sipidi mumugenda kuba mutusanga kubanga era oba olina okwegendereza bino ebintu tebyonooneka ekirungi ebikimuli kino ekintu tubimuwe jasi okojjayo ebintu ntobunuma ekintu wekitabutuka omanyi lwaki omukazi oyo adde anyuma obutalaba kamera okusooka ne yeeyabya bw'agiraba tagenda kweyabya jjayo ebintu jasi bw'alaba kamera tagenda kwogera agenda beera reserved nze bwe ndowooza oba mumpe gaalubindi tutuule babiri it's okay yentuuleko gundi ziriwa gaalubindi jasi gaalubindi zo ziina zireete ennyambale tujjako ababiri n'ebirabo kubanga omuntu bw'alaba nti ebirabo bingi ekyo kisikiriza kati ne keeki bagende nayo leeta kyova olaba nze omanyi lwaki nadde nyammotoka esigale nti omuntu waba ayina essimu kaŋŋende oba essimu eno banzigireko kava oba iphone naye ate neeno njeetaaga for internet nsaba kunzijjako eno kava kale mujje naye byonna mbala embeera nti kino kiri nga byonna bw'obirowooza kamera mugenda kujja katusooke tugende nammwe mujje yempa internet baluni nzireke bampe gundi essimu eyo muwe ekimuli eno bangisse mu nsawo ki ate ng'ogenda tutuula ogituulire leeta ngikwate kozi aye tulina okubeera n'essimu eyogera password ogimanyi bannaye osookeyo tuula wayambadde jjiini ng'obitege nadde nga abitegedde mpa essimu eno endala mpa essimu eno endala gikwata ono ogenda okumpa njogere kwalo esembyayo mmeka 41 ogenda mukubira kati tusooke tutuukewo kuba alinda kimu nti wooli tokuba kati sigenda kubasaagala egende mu password yagambyewo ate one surprise naye kasana efuuse yeeruweeru tugikoledde ku piki baanammwe emmotoka yo yiiri tugirese bijuliddemu kyemmamanya bijuliddemu booda yeetaagamu ate kati munnaayo bannange ngwe mummanyi kugamba bannange kati leero bannange ansirike yakwogerawo naye temuba mumanya otuuseewo baleke abali baleke focus
ab'emmotoka tebalina kujja omukazi ajja kweraliikirira. Tayagala kukwata, akyayagala kulaba bamukubira. Sijasa wako ojjukirawo. Neddamu okubi. Omwana osomoka. Si muto. Wamma labayo kino ekifaananyi tulaba nga oli amufaanana. Avuddewo omanyi nti yeye avudde. Avuddewo. Yeye. Madam. Yenzo wabode yogedde n'abakyala bali eri ndi wano wadde tugambe kuba eyambuke wakiteeka wano. Bali babiri. Nyawo. Oliko wa? Hala. Wambuke ne wamukuliseka. Boyambadde otya andi kati tetumanyi naffe. Tumekujata ino wikeeyo na communication. Wano kumuli bwa kyoga. Yambadde kala ki? Okyoga mu wano. Kale. Tugende. Wano awandi omwana alyoza. Lindako soko parkinga. Jasininda. Kati olaba Badenga bayino. Anti munaye sibalaba naye. Boy naye alivigira nti. Mulaba kalabala Olaba eno essimu eri ku recordinga. Ogenda kukwata bwotyo ng'okoze otyo otukwatire ka video. Owaki? Omutegedde. Kuraiza ataaka. Omutegedde oba ku TikTok. Obadde tutegekeddeako tusala. Nkulaba ne ŋŋamba kati muleke kyayagala mu mirembe.
Wangi ebintu ebirala bitulemeredde n'okwetikka ku booda. Baba eno essimu eri ku recordinga ogenda kukwata bw'otyo ng'okoze otyo. Abangisize omusalamala. Temubimanyi kati mubiyige. Mujebale kabato, how are you? You are fine. Surprise, surprise. Hey. Aha, bana anti nkwatira kosi. Nengamba bano wuye tonda byenganda gawe bachechi. Nengamba yo. Cheka surprise. Wangi ebintu ebirala bitulemeredde n'okwetikka ku booda. Netubireka. Netugenda kunyumba. N'ebintu ebirala binnemye nga tetulina etubisitula. Nengamba munaaye kasobe tulinye ne booda gy'oneesiga. Kati kankubira owe mmotoka. Ebintu ebirala biri mu mmotoka tetusobola ttula nabyo. Tugenda bitwala naye munnange watugambye era twali tugenda tukawali nga nkunyonyodde nga tugenda. Kati era n'ondabye mmanyi n'okumanya. Kati okushipa nti si mutemu. Anti okushipa si mutemu. Kati oba omumanyi era bw'alujjudde. Okushipa si mulabe baneemuli wamujje batunyonyola omukyala. N'ebirala bituleseeyo. Junior kati munnaanyi. Nedda kabajja agambye emmotoka ate esigale gyeri tusooke tumunyonyole then tulyoke tukole ki. Kati munnange ng'omuntu ankubira essimu. Agamba ki? Onaalya keeke. Omuntu ng'ankubira essimu nga ŋŋamba nti nno surprising ani? Surprising ye nga ayagala ku surprising omwagalwa we esimu yeri mukati era esimu jimpeeko bambisewa. Omwami ono tumujja ku stage munnange singa okunnewuunyisa akasala bakayita mu mutwe ate muna ebya content fe tukuleetedde surprise ate muna kyokka tukuleetedde surprise kati kyekyo tukuleetedde surprise ate nga yiyo tuze ku surprisinga Josephine. This is your surprise. This is your surprise from your loved one. Wesi bibi temwagala olugira nga mugamba abalagala avu by'abazungu bwe babibalaga waneeno ng'ate mugamba tebinyuma. Kati mwagala babantu bakole ki? Ate mune simanya ezo laavu abasajja abazungu be balina laavu kati abasajja baffe wana ab'e Uganda bayize laavu temugisiimye wamma mwogerawo ki? Eno surprise eyamba ye
okitegeera so you are loved by your loved one akwagala nnyo nnyo era yantumye okusurprisinga kati ekirungi omumanye ate nkukute mbuza olugendo okuva e Kampala mpaka wano nga nkunoonya nga byonna ndeese essanyu nga byonna bya ssanyu temuliimu anything bad bwentyo nno bwenzija n'emirembe kati mu kutuuka wali nga simanyi waka ate nantumye tamanyi waka kati ne ŋŋamba ninza tegeera nti ewaka wamma olabye nga tufigitinga ku stage yammwe kati kwe kujja ne ŋŋamba engeri gye nninza omumanyi ewaka kankole ki kanfune kuba booda awo nkunnyonnyole ondabe engeri gy'ondagirira mbadde nkuyita eri kuba simanyi waka ate antumye naye tamanyi waka nga tamanyi bw'ayinza kundagirira ye mukwano kati surprise eno byebigere bino tuzze lwa bulungi lwa ssanyu lwa mukwano so atutumye nga tamanyi wawe tutandikira wabula nga amanyi nti tukunoonyezaawo mu katawuni naye ekyakasumeni kinkanzeemu mutuyise embaawo timba juni omanyi okutuula wano wentudde nga akasumeni kandi wano ku kido security bategesa akasumeni omukyala n'asooka atuula wali n'agamba munne bali bameka olutuuseewo nenkulaba ne mbagamba oyo gwe tunoonya naye mumuleke ateekinga ettayimu ye kwawe tunaakwambushinga wali ojja kugamba lwaki bangoba ekituyambe noweetooloola eri bwoti n'ogamba twetooloole wano but kirungi tizoke for someone okola ki okubeera security conscious so that is very fine tekiina buzibu kati munnange byebigere bino kwe kutulaba wano surprise yiyo siyooli naye nadde manyi wenakugamba nti ya best friend wo ojja kwangu wojje era nze ntuuse gyendaga seeyongerayo surprise ya Josephine. Nice to see you. Thank you naye bannange you are not happy at all. Why should I be happy? Why should you be happy? Because you're loved. Someone is out there akwagala. Omuntu eyantumye amanyi nti Viola is your friend. So kati bwe namugaye mpe namba ya friend we nade nakubira friend wona ngamba akati gwe yiya byebe byenkuwadde. So ne ngamba okay naluwoza Josephine nga gwe tuleetedde surprise. I love you so much Josephine. Nsonga za love jangu otuule wano ne mami nze mnange mugole mumumpeemu. Kati mukwano byebigere bino amanyi ogamanyi sigenda kuddayo nti ate nze nakawombe Shifa Hope ate ndi wa surprise ekirungi nkyalidda mmanyi ekitegeeza abantu basiima nekasana yonna bayongedde okwagala Shifa. Kyokka ogenze noyogera akantu akagendo tukwasa agenze nakubuuza ku ssimu abo baleeta kibiki nti ko gwe ndaba balina ebirabo mbu surprise oba yiyo nekugamba bannange sirika kati olugize n'ogamba waliwo n'akalala koyogedde mbu tebatuyira amazzi neŋŋamba bannange sirika maama tewalabako ku birungi era walaba bibi okitegeera kati waliwo n'atulaba ali awo atudde agamba kale singa ebyo babireetedde nze with this beautiful cake to you my love. Wow. Ani gosuubire yatutumye. Nze nina love omu. Nina love omu. Love omu bamuyitaani. My hubby. Bamuyita yo hubby. Erinnya lye bamuyita yo hubby. He's Peter. He's called Peter. Simanyi katukube simu nzikiriza. It's okay. Nawe gwe Peter. So waba si Peter tubizzeeyo. Bwaba si yeye tuzeeyo ebirabo kale yeesootinge yamanya akole kyayagala. Then you can take them somewhere else. We take them somewhere else if it's not Peter. Kati katumukubire wano munnange. Kale biba simple bwe bityo si bizibu. Hello? Gye baleko ssebo.
kale batugambye nti no surprise eva ayomwagala omu bamuyita Habi. Yegwe Habi. Yegwe Habi. Balinnya lya muntu. Nedda alina n'erinnya ani agambye nti Peter bw'aba tamuyise Habi ye wanje nga simumanyi kyokka yagamba tamanyi Peter bannange tebanzikasume hello ya alemedde kweri erinnya mbuzida wanu bw'aba si yeye nyimuke enve wano wanje kati munamanyi kati awo bw'oba si ye katugende kati talina amala gw'ateebye ayinza okulwateebye omulala agambye alina omwagalo omu bw'ati Habi we Peter he's the only one bw'aba si yeye nenoonye nyimuke nga bwe nazze bwe batyo si bw'ogambye wonna batwogera nani twogera ne Peter temukuba mu ngalo ngeza okubya engalo tugenda lya keeke teddayo bannange kati yogerako n'omukyala wuuno naye tebibadde byangu oweewo mubuuze lwaki teyatulagiridde waka soka omubuuze nati yabadde surprise however mwabadde temusobola kumanyawo wazibwe wazibwe olabirira nambi yogerako ne bebi wakwananga akwagala webale kunjagala munnange omanya nange enkwala nze mbadde ndi wano nga mumugamba bw'omwagala kimanyi oba kibuusabuusa mu ye no sikibuusabuusa oyinza okuba munnange okibuusabuusa muye sikwagala sikibuusabuusa thank you for loving me I really appreciate yes you're welcome webale kunjagala webale kunkuumira abaana webale kunzalira abaana webale kunjagalira abaana byonna byonna webale kubeera maama mulungi webale kwerekereza byonna webale kwerekereza byonna ku webale mukwano asuubire buli kimu kijja kutambula bulungi nebalizeko n'omukyalo oyo okumusumbuwa agumikiriza nnyo naye simusumbuye nnyo bakaluubiriza nnyo obedda baŋŋamba obadde omumanyi bagenda kukufera nti mbadde manyi bagenda kunfera bameka abakakufera naye weebale mikwano ate bwe ngira Viola nebitu obimanyi naawe woba tomanyi kitegeeza mwekengera mwine ebyama bingi gwe ne Viola si kyekyo era mukubidde n'omukubya ne mugamba nti waliyo surprise yo mukubidde ne mugamba alinayo best friend wange naye baŋŋambye weebati ne weebati we bakuwambira eyo togenda yennyini Viola ekikigwe ekyeza surprise n'ogyonoona omugambi olunonye surprise ya Viola surprise ya Viola ewaka
kakati munnanga ate ffe ekyewaka okujja ewaka ate twakitidde ntulowooza nti ate wojja okutya ennyo kakati mukwane waka gy'otatutwala twakukyalidde dda twazze kukyaliddeawa 9 n'ewaka ffe tusobola okutuusaawo kati njagala omuntu amanye effort gye tuteeka mu kintu. We make research. People sometimes say we don't make research. Watulabye dda n'egyo badde otuleeta tumanyiyo ng'ewamufa abakulagirira si kyo twakulabye dda oluggi ne lweggala ewaka ne lweggula essimu n'osooka notagikwata ne tulindamu awo emmotoka yazze dda ku kitundu just ne tukula time nga bootakanga muntu kuba okujja omukonkona ate nakyo kiralamu kati twagadde kukanga gomanyi okujja ate n'ovuga n'oddayo ku kkuba eri ku dayosisi n'ogamba kati let me take ate ekyo okujja ewaka twakikoze nga tokwata misikolo nga nnya kanetusooka tubala obudde bwonono olinza onono omwana ku ssomero ne tubala waliwo eyawummudde oba ayo byonna yeyanonye oli ne tukimanya nti kati oluggi lweggadde ewaka kati lweggudde kati tetumulumba kati owa booda gwanaaba comfortable naye ne tukufunira owa booda ow'oku kitundu gwona nnyonnyola ewa maike nga ki ng'oli comfortable okitegeera naye nga just nkulaga process omuntu ayinza oza nti tebibaamu research nakyo kasita tumuyina teyesembereza baffere naye omukyala mulungi wa security eyongeramu nze shifa bwe ngenda abala tebakulimba kikome ku shifa abala ate tobasinkanira ddala ate abalala bo gaanira ddala koma kunze kuba abantu babiri okugjako nze mulungi nze teyasembayo okushifa neyanzanya mukwano bambi akwagala he loves you ate era buli kimu alina kireka emabega muzimbe chapter empya mwagala lya keeki tusale keeki keeki baisalire ewaka lwaki temusalidde ewaka lwaki temusalidde ewaka mukubo musalira mukubo ewaka watuli opposite wetufaces kati musalira mu kkubo nedala tuli ku kkubo tuli opposite wali rentals opposite is home naye paati esinza okunnyumira naye akasumeni mbadde mukagiddeyo nze wabula kati batusasa keeki omanyi yakadda bannange gomanyi okusanga wano akasumeni omutima ne gunkuba twa nenketegulirawo nenkakwata eri security eri gguluggulu but it's a good thing and it's okay naye nga fe tuwambudde Peter omu bw'ati Peter and Josephine must shine nga nensimye bannange bannange fe tuwulire ebifanyo maama tuwonya tugamba nti tulizotabula amaka babagamba tutabula amaka gano gamu omuntu oba weetabula dda gwabeera omuyaaye gwabeera omulimba nange nyinayo kati abateebye kati kannangirawo tateba gwabeera omulimba gwe muyaaye gwaba confused gwatamanya akwagala naye omuntu abamanyi omuntu wamwagala omutuufu what's wrong with that okitegeera kina mbuzibu nange mwagala ndi mweyagale emikolo gyaggwa dda tewannaba mwami Peter ndeeta gomesi ennungi okuva e Dubai ne India nyina ne gawuni nyina n'amasuuti ne kanzu okukyala bwe kuli bakutuuse tebanyigira nnyo ab'ekyawa nze ayambaza abagole mba sikola Hypex Studios ekuba ebifaananyi eba tekola process by process bodda tukyale then tuddeyo tukole then tulyoke twanjule sikyo mpagira byonjogera toli kumpigira kiri mu nteekateeka ekyo yes bodda tukyale ewaabwe ate kati abaana weebali ewaka weewali nammwe emitima giri wamu connecting weyagala kati kyekigaana era tewali kigaana munnange
katwongere okubisalira nende yanzisa nnyo bannange bwe baligumiikiriza. Amiina. Kati ebigambo ebisiibula bebiwo anti yakuyita habi gw'omuyita otya? My love. Bannange his love. Kati mugambe your love ebigambo ebimusiibula. Sale keeke tugende. Mwebaza okugumiikiriza mu buli kimu mu mbeera yonna. I know long distance okugumiikiriza wa gye twava okusookera ddala okungumiikiriza okunjagala mu mbeera endi gye twalimu ekyegombesa nakkiriza n'abeera nange mu bigambo ebingi n'atandika obulamu tebwali bulungi mu kusooka bwali ddala bubi n'abeerawo n'atanneekaanya nangumiikiriza mu mbeera yonna mu bikolwa byange oba ebitaalina birungi ebimu ndowooza nga tabyagala we nakkiriza n'abeerawo nga bwe tubanga buli muntu tali perfect nakwagala imperfections mu butuufu era ndabika nali saanidde kubanga alina okunjagala naye nanjagala nakkiriza okubeera nange ne mwebaza okungumiikiriza mu buli kimu kyonna musuubiza nja mwagala nga seerekedde mulungi omusajja ng'abikugambye nawe mugambeyo habiwo omukwano obugambo obumusiibula naye yamweyayirama mugambe kali takawulidde kotandise nako wallaayo omwana akayingiriddemu tandikira wali Hello, babe. Thank you for my surprise. I know that I'm perfect. Yeah. Thank you for loving me the way I am. Imperfections zange zonna n'ozigumira. My promise to love you. Amina. Yeah, that's my promise to you. Thank you so much. Mukama abankumbi. Tuzaale n'abalongo. Amina. Tutwala mu linnya kale ssebo katukusiibule bye bye. Ate nno ntuusa mmanyi olundabyeko bw'ati mbuno ntaddeko gaalubindi mbu neegweka ate nno nesiba okususa kale ssebo bye munaye kale mukwano neyansegeneyanse mukama batambuze bulungi teyebale kunjagala munnange okwagala tekubeera kwa muntu omu kwagala kubeera kwa bantu bonna buli muntu alina okukola ekyenkanyi okwagala munne teri muntu ajja kukwagala nga gwe tomwagala era bwakwekubako atuuka n'akukyawa kati okwagala kwa buli muntu alina okwagala munne neyabeerawo munne era ajja kukolera birungi nga gwe tusobola tumukolera naye yeebale nnyo mukwano genna nsiima asiimye naye asanyuse abadde atidde naye asanyuse kale mukwano neyanse mune neyanse mutambule bulungi kama abakuumi webala omulimu omulungi kale ssebo yakusiima nabagambye bano nti eddoboozi lyange bantu baba balimanyi ne bagamba mufune omulala ayogere gyasoola aba eddoboozi baba n'ogamba oba yateebereza eddoboozi lyange teribula naye nga bannange kibaalume ba ending tears ndi basekerera baneki nawe obadde oyagala ending tears mune bantu mma n'emitima emibi ama kyokka bambi akwagala nnyo ebyaddala bwe bubaka bwe yatutisse akumiisinga ate naye mwagale
nti muzimbe ebirooto byammwe mwenna byemwesuubiza byonna, you grow old together till death do you apart. Bannanjala otuteeka oluzungu mu laavu y'abandi naye nga bambi gyali akwekuumira omwekuumire, so bwe bubaka bwaffe bwe batutisse. Ate naye weebale kutugondezaamu kuba kosimbudde wali n'otulaba ku piki tontegedde. Onsuubira Shifa atera bba wa mmotoka kati olabye piki. Naye emmotoka yasoose n'eyitawo bweti n'engiraba. Olabye emmotoka ya black? Yes. Eddi luli. Kati wanene mulyoke mutuuke. Emmotoka eyiseewo? Teyiseewo. Emmotoka yakwayo teyiseewo. Eyo si yaffe. Oba black. Emmotoka tennajja twagireseeyo ng'ejja kukutiisa ate olaba epiki ate nkitegedde nti watudde ewantu oli kulaba buli wamu, kumba obufaananyi bwo nnyina buyitirivu. Kati olayo ku piki nga ndaga oli owa booda ne mugamba olaba oyo atudde mu dressi, mugabe olaba oyo ali mu kiteeteeyi yoono wano ku ssimu, ne mulaga obufaananyi ne mugamba nammwe munneetegererezeeko, ne mugamba ne mbaga si oyo ng'obufaananyi tubuyina naye nga bambi just know you're loved, this is your flower also. Nkikutte nno ng'ekyange sikita kino kimuli kyo, nagamba si bingi naye he just wanted to tell you that love yammwe tagiteekenga for granted. Akwagala webale kubeera omukyalo omulungi, webale kukuuma waka, webale kukuuma baana, webale kumugumiikiriza kubanga long distance relationship si nnyangu. Ku ssimu buli budde naye akumanyi bwe tutaakutte yagambye amanyi oleka essimu mu kisenge Shifa mwise weera eddakiika 5 mukube akumanyi nti ki akutegeera bulungi ng'omuntu. Kale kati ndowooza katusale keeke tweyongereyo tukakwatireko bwe bati. Oli mukwano gwo wali nga tomuyise abadde gobadde naye atambudde n'atusemberera bw'ati. Bannaaye naffe nno si byangu, naffe mutusaasire si byangu. Naffe bamanyi ebizinesi ng'ekwegezaamu buli lukya. Engeneegezaamu bannaaye. Akaana wafuna taata waako? Simufunanga kali waka. Kati wuuyo nafuna ka bebi eno simanya mazzi eno bizinesi enneegezaamu. Kati naye wookyo nondayizaawo kati awo mpangudde ku ggwe. Naye nze sikusumbuye. Okusinziira bali abalala ku bye bakola. Akasumeeni kankaani. Kuba omuntu tolina kumala gagenderako. Era nkugambye abasigadde kalu bakoma ku nze abalala babi. Abalala babi nze mulungi asembayo. Abalala tobasinkana. Oba ateekere wali. Mbadde ndaba wano space, tulina space, it's okay tusalire wano. Here we have space. Kale tusale keke, then we go home. Muli bulungi? Muyimbireko mami akayimba. Bagenda yimba happy birthday. Muyimbireko, sibawulira. Mbuna ali kawala kalungi. Omukyala ng'ali loved right, omulaba akanyiriro kasmayiro nga keeko nga bamwagala ebituufu. Omulaba nga akanyiriro ke kali kennyini akalagirwa nga mubutuufu ayagala. Toyanziza nnyo mwami Peter Kibero. Webale kwagala mukyala wo Josephine. Ebyaddala okusinziira conversation gye twabadde nayo, I can really tell you love your wife to the fullest. Thank you so much and she loves you too. Kubanga nanga ngambye nti she loves you too, nawe webale mugumiikiriza in her imperfection. Junior njagala okukozesa oluzungu mweno love kuba ye nungi eri pure. Bagamba thanks for loving her with her imperfectionist. Imperfectionist. Okay, ngonyambako nkanyugirako munange kubanga yes webale mwagala kubanga era teri ali perfect. Fena tuba n'ensobi
fenna teriyo mu nsi gwe bazaala ng'ali perfect, but what matters kusigala ku luguudo nga mutambula. That's what matters. Ekikulu si butava ku luguudo, kusigalako bwe muti nga mutambula ate nga bakyaliko, ate nga teri sitaani agenda beekikamu wakati awo abatabule. They have to be together, bakuze abaana bonna, abaana bagraduating, beeyagale mpaka kuwulira bubi. Naye nga sseba atuleese oyogerawo ki ku surprise zino, byagadde oba tozisiimye? Jangu naawe otweyo obubaka kubanga agambye asose n'agamba kyokka ogenze this one okikoze bulungi, olabye kali era ono tumufunye eruweero kati kasana luweero ku stage ebyaddala ogenza okuŋaafuna boda nga namufunye dda ngezaako okubeera step mu maaso eya kirayanti ogenza okwogera naye nga namubriefinze dda ama mugambe bwamwagala era nakitegedde neŋŋamba n'oli batenza naye nowa boda gwafunye ayinza obba naye ye wawamu tetwemanyi simanyi nalinnya lye gwanisebo Simon, yes. Saimo tujja sigaza ennamba ye lwe tujja kasana luweero okoze bulungi nnyo kubanga omukyala agambye ono mukola naye wa ttiimu naye omwami akwagala nnyo bambi omuntu akulabisa bwatu nakuteeka ku billboard billboard kipande okisiimye billboard kipande wamu okisiimye she's okay with it. Kati omukyala omuyaya abagamba temubiraganze temunteekayo n'ogamba engeri gyalitaddewo abadde confident nnyo nga temuliimu kulowooza bingi kakasa kyaliko. Yes, wamma gwe olabye oli musajja oba olaba embeera bweti birungi omwami akulabisizza ate okuyise kulabisa naye nga tumira naawe ku bebi wo akwanise bebi wanmutumira anti saloon Aunt Saluni. Aunt Saluni near Tuna schools. Omanyiwo. Kati otegedde nti waakono. Ntegedde nti waakono. Yazatulagirira oba David Rutalo, my best friend. Nenga mwebale kubaako wamasala kekeyo. Tubasiibule 3. Omwagaliza kayimba kiba naye baby wo. Sako tubi akayimba ko mwagaliza tukayimbe nze queen dance abayimbi bajja yimba akayimba kasinga okwagala ka tarasi bange ka luzungu tarasi raire oba ye raire oba nange simanyi nnyo that one tukomao nedda kana kayimba omusajja omwagala nnyo mbu she's the way you royo omusajja wa luzungu oyo mbu I love you, it's just the way you are, girl. Na 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 na. Amwagala bwati sit with my lipstick without the way she is natural. Mukwano gwamanyi oluzungu. Ku muluzungu tuyita gwe ku team. Okay, akayima mukategedde no yakatandika gamba no makeup, no nothing, no. Bwatawo. No makeup to be a beauty. She wants to be like the people on TV. Teyagala bafa lipstick, ayagala owuwa wali nacho. She want na banange munyambeko nebulize mumwe mbuliro. Fena tulibe bamu kamanyi bulungi. Tetukamanyi ne bakategedde. Then ogambye n'akalala kaliwa. She's royal. Aho obuyimba bwoyo omusajja alina ne kano 1 2 3 I love you 4 5 6 I'm missing you 7 8 9 I want you back. Olabye muyimbi wange tulina pika relationship eno n'omuyimbi tulina yomo kale singa mwenna muŋŋondeza ne muteeba singa nkola n'essanyu naye temujjaayo ssanyu lyange ebimu oba obifoojinga kati gwe nkufoojinze tetufoojinze naye ebimu waliwo byolaba nga biringa oli n'akuyiira amazzi kati mukwano nsanze wali akasumeeni mukalabye simu tosikotoka kutte nga nkategulawo nze yakategese bibaddewo neyimba mukwano otulidde ddala we kali nga waliwo n'ayimiriddewo bw'ati kensoose nsooka ku stadi ngambera kensoose okujjawo bwenti nembanga akategula naye mukama ne wano tuyisizza okay 3
2 1 0 mwangambye omuyimbira happy birthday to you babana baba keke bamanya birthday happy birthday dear birthday to dear who bagambye dear mami dear you look like a monkey mumuvumye monkey okay but tulete sowani tusavingeko abaana babawe Derek ate tusiibule bana Derek Leta yawo plate. Mbwera ffe twava ku love mudde ku ki eno ki what is this this is love kanjogerere mbadde ntidde kwogera badde bajagamba nti shifa abakola ku TV mwogerawo bikati gwa kampisizeewo mbwera ora true love yaggwawa oguni nyoko akampisirizzaawo naye nga just now I'm happy I love happy endings so we thank God ate mmanyi wenva wano bagenda banaye ani yasabye sala banange nasabye sala nonje ani yasabye sala towasabyeko sala just wabadde timu ki oli yadde timu Girl Child ono yadde timu mtabani wa Farao gwe yakoze eki oli yabadde kuki just ebibyo bifu tetumubuuza kwa tuba tuleeta abatayina laavu bambi ye bya laavu bimutankana wanje Junior yabadde ali awo ng'ali timu weewunyisa omwagalwawo wabubaze nojja naye tonamulengerako tiyakulabye mbu yatuusewo wano mpaka ku mulyango yazze dda mpaka wano wandabyeko shortcuts zonna azimanyi wamulabye emirundi mingi so baba serving ate mudduka nga bazze basavinga keeke tolako wama bana yamutuukira ku process y'okulya keeke twala bibiri take one oyoya kale mikwano abatulaba mwebale kubaako we love you so much tubagala nnyo abatukiririzaamu ne mututuma kati nga mwami Peter ali Bulaaya naye n'alaba Shifa n'agamba nange njagala mukyala nga afune ku bimuli ne keeke wadde si kinene nnyo naye I want my wife to feel that love abakyala bagamba mbw ebyo ebintu ebyebimuli by'abazungu abasajja abamu abawuza ebyo ebintu byabimuli byakwemoola munnange birungi ebimu ku signs alafu abakyala nno tufumbira ku buntu butono kati awo agenda kufumbawo emyaka 5 nga talina kimunyiziza nga tayombyeyo wadde naaka nga talina ng'omwami we tasobya agenda kufumbawo emyaka ng'omwami we tasoba kati n'abala mutume Shifa teri kuyombako wadde so tubagala nnyo ndi ku 0782101569 temwerabira kuyitako ku Hypex Studios Sabala Road najana kumbini ya Cobbins Moto bakuba ebifaananyi ebirungi ate temwerabira kugenda kwebakako ku Bunga Comfy Homes mu muleko mwe mwenna abakomawo e Bulaaya nga mujje Uganda nga you want a place ewali security genda ku Bunga Comfy Homes togenda kwejjusa they have internet eri very fast clean running water wayonjo bayonjaawo security gulugulu enyumba ziri full furnished just carry your clothing ogende owumuleko ndoza ne mwami Peter bwanadda ajja kukwata mukyala we tutaleko ku Bunga Comfy Homes bawumuleko we love you bye bye wama bye thank you for ate nkwagadde kano ka size ko kenkolerera obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate Wanna get you
nayingirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange